Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati mu nsonga ezigenda mu maaso ez'Abannayuganda abeetegekedde okutambula kwabwe kye batuumye March to Parliament nga beekalakaasa okuwakanya okuvumirira n'okulwanyisa enguzi egenda maaso mu Parliament n'ebitundu ebirala ebyenjawulo. Museveni yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebiwulikikanga eby'okutiisatiisa, wabula abamu bamulabudde okulekerawo okutiisatiisa, okwogera ebigambo ebitiisatiisa, kubanga nti naye alabikiddeko mu mirundi mingi nnyo ng'akola ekintu kye kimu, yeekalakaasaako, tewali yamukuba ttiya gaasi, tewali yamukola kikyamu kyonna. Kati nga bamutegeeza nti ne ku nsonga y'Abannayuganda bano abeetegese okubeera nga bagenda okutambula paka ku Parliament, olina okuba ng'obaleka, olina okuba ng'obalaba bulabi, tolina kuba ng'obalemesa, kubanga bakola mulimu gwabwe. Amagye, poliisi n'ebitongole ebyokwerinda byonna biteekewo bibeere nga bikuuma bantu. Nno omuntu amulabudde njagala mukuwa owulirize ebirowoozo bye ye nga bw'agamba ku nsonga eno, ate tubeere nga tutambula ffenna, obeere ng'ensonga ozifunira ddala bulambalamba. Naawe oba olina endowoozayo, nja kusaba ogende ku mukutu gwaffe ogumanyiddwa oguli official ogwa Red Zone TV, ennamba yaffe ya WhatsApp, obeere nga naawe oteekayo obubaka bwo, oteekayo endowoozayo, ate tubeere nga tugiteekawo. Museveni alabuddwa mu ngeri gye ngenda okuba nga nkuwa, wabula nga sinnagikuwa kkiriza nkujjukize ku Haji Abudu omusomi w'edduwa. Ensonga z'emirimu nga zigootaanye munoonyeeko, ensonga z'ebyenfuna nga tezitambula bulungi munoonyeeko, ensonga z'amaka nga teziteredde munoonyeeko. Ne bw'oba toli mu ggwanga lya Uganda ng'oli bweru wa ggwanga, buli kizibu kyonna ky'olina ekya buli kika, genda ku nnamba eyo gy'olaba eri 0752 447 156 abeere ng'ate akutaasa. Museveni bamulabudde, ebigambo bibadde bingi nnyo, naye nkuwaako bino byensobodde okuba nga ate nkuŋŋaanya obiwulirize, then oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo, wabula nyongera okutegeeza ennaku z'omwezi nga 23 wasigadde essaawa tezikyawera 48. Tuli obwedda tubala nti wasigadde essaawa 48, wabula njagala okutegeeza nti wetwogerera tezikyawera 48, era ng'obudde wasigadde butono nnyo okubeera ng'embeera etuuka. Wabula ebigambo bya Museveni byayogedde ng'atiisatiisa babyuzeemu bwe bati. Museveni mu kifo ky'okutiisatiisa abantu ba Uganda, kyateeka okukola kwe kulizayininga, akwate obuyinza, akwate ensi, agiddize bannyiniyo. Museveni okwogera ebigambo ebitiisatiisa kikyagezaako okwewala. Katulowooze nti bino byegenda okwogera tabimanyi, naye wabanga abimanyi ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda abikoledde kyebbanga lyonna. Okusooka Museveni twamulabako ffenna nga yeekalakaasa yennyini, ng'atambula ku nguudo z'omu Kampala ng'avumirira kye bayita enguzi era ng'agirwanyisa. Ye Museveni, era tewali yamukuba ttiya gaasi, tewali yamutiisatiisa. Oyo ye Museveni. Museveni akimanyi bulungi nti sipiika we Anita Amongi aliko sanctions okuva mu mawanga Bungereza, Amerika ne Dubai ndowooza, era nga byo byonna zamuteekebwako lwa kulya nguzi, kubba ssente za miwa musolo n'aba nti azikozesa byazaagalamu. Museveni takimanyi, talina lipoota nti bakamishona ba Parliament 4 bawuutanya ssente z'omuwoomusolo ne bazitwala. Museveni takimanyi nti waliwo abantu abali mu kibiina kye kya NRM nga babaka mu Parliament era nga baminisita abamu nti abali mu makomero olwaleero nga ssente za miwoomusolo. Amabaati agatwalibwa abakungu ba gavumenti nga n'abasinga obungi bali ba minisita n'abalala ne bakwatibwa kuliko ne vice president. Museveni takimanyi. Kyetulowooza mu kaseera kano, Museveni eggwanga lyamu obuvunanyizibwa, oba ekifo kyalimu kimu obuvunanyizibwa okutetenkanya eggwanga nga bwe linaatambula, naye nga ligenda kutambulira ku ssente zisoloozebwa mu musolo abantu ba bulijjo zibawa. Era nga Museveni alina okukuuma ssente ezo ne bannayuganda bazimuwadde n'okubatuusaako service.
kati sente zimulemye kukuuma abazibba abalaba bali mu ngalo ze era abamanyi bitasobodde kukola mulimu gwe bateeka kukola kati watosobola kukuuma sente z'abantu z'omusolo z'ogobajjeemu n'oziragajjalira naye ng'olina obuyinza bwonna oyagala abantu bakole ki otaddewo obukiiko bw'ekimpatiira nakati okyagenda maaso n'okubwogerako Nakalema n'afuuka Nakalema anti-corruption unity mu parliament anti-corruption unity mu state house n'awalala wonna naye era enguzi esigadde mu bantu bo twalabye wano budget yagikomezaawo mwami Museveni baamuwa budget n'agikomyawo bennyini mu parliament bagenze okuddamu okugyogerako nti ekyagimukomesezaawo ng'ayagala bawe kampuni gye bayita aya eyali amabanja ne gagirema okusasula negamba nti gavumenti ya Uganda abantu ba Uganda be balina okusasula Museveni n'akomyawo budget bateekemu sente z'omusolo baziwe omugwira aya atasobodde kukola amagoba nga buli kimu kye yafuna okukola development eyo gyakola yafuna kyabwerere mu Uganda n'ateekamu sente eza peneti atalabwangako atalina mulimu gwe yali akoze n'ateekamu sente simanyi ez'okunywa emmwanyi n'ateekamu sente simanyi eza loko ezo zonna kampuni tekuli ya Uganda n'emu naye nga mu Uganda temuli ddagala abantu tebalina ddagala mu malwaliro okusoma kubi ekibuga kyayitamu kyennyini kyafugidde emyaka 4 kyonna binnya byerere bakizirikiza nfuufu oye Museveni kati bw'avaayo okugamba abantu kugaana abantu okwekalakaasa okwemirembe nga ye yali akikola era yali akikozeeko teri yamukubatiya gaasi teri yamugaana Museveni agenda kukoma ddi okumenya amateeka kubanga obuvunaanyizibwa bwakwasa abantu bogamba nti baakulonda bakugambye nti guno mulimu gukuleme kati kabagweddize bo kabwekolere ku nsonga eyo ate wagana kwekalakaasa abantu baleke beekalakaase era nsaba bonna ab'obuyinza bakwate emmundu abapoliisi n'abalinga abo muleke bannayuganda beekalakaase okwekalakaasa okw'emirembe kukkirizibwa Museveni oba tasobola kutegeera kino leka bakimutegeerere ku luno kubanga tewali muntu ayogedde okwekalakaasa kuno nti kugenda ku buyinza bwe kugenda ku parliament naye wabanga ye aprotektinga parliament egende mu maaso n'okubba Museveni emubbi nnamba emu era kituuzayo emabega okulonda sipiika ono Betty Amongi Museveni yennyini yatuuka n'okulimba ababaka abaali bagenda okulonda nti bataddewo kamera kubanga yabawa ssente balonda Anita Amongi eyo yonna yali nguzi era n'abaterawo kamera nti wemunnimba kamera zibalaba najjo naye nennyini ng'omuntu n'atuulawo Museveni yawa abantu ssente okugyawo age limit n'awa abantu ssente okugyawo term limit kati ye yennyini kyekizibu so aleme kutiisa abantu Museveni njagala okusinzira kugamba ebigambo byange bino bwobiwulira eggwanga Uganda lyakuwa obuvunaanyizibwa ebbanga lyonna naye bwe walisanga olinziriza mabega ne bino byeyogera okudifendinga bino byedifendinga oyogera bintu bya famire yo naye si bya ggwanga Uganda singa waleeyogera bintu bya ggwanga Uganda singa na bino kati byeyogera kati byekutiisatiisa abantu tebyandibaddewo wabula abantu bandibadde bakulindanga bulinzi nti kulina omwami Museveni ajja atuwabule mu kino naye Museveni omusajja mukulu okaddiwa ng'oli muyaaye nga tolina muntu asobola kujja kwebuuzaako nsonga z'amagezi nga gwe bakulabanga omuyaaye kwegamba ozimbye ekifaananyi ekizibu ensi yakuwa obuvunaanyizibwa abantu bakwesiga naye n'omala buli muntu n'omufuukira ekizibu mu ggwanga lya Uganda kati ogenza okumaliriza nga nawe wennyini ofuuse ekizibu kyo ate oyagala okukwata ekizibu kyo okiteeke mu bannayuganda leka bannayuganda beekalakaase